Embeera ekyali ya kiyongobero na kwewuunika ku ssomero li King David Junior School Endejje kossa ne mu bazadde b'abayizi ku ssomero lino oluvannyuma lw'abayizi okugwa Kabenje mu bitundu by'e Kapchorwa bwe babadde bava okulambula ebiyiriro Bisipi Falls. Abayizi okwabadde n'abasomesa 21 bwe bazibidde olunaku lw'eggulo nga be bakakasiddwa okufiira mu Kabenje kano wabula bukeeredde olunaku olwaliro ng'omuwendo gulinnya ogw'abaafudde okutuuka ku bantu 24. Okusinziira ku poliisi y'ebidduka bongeddemu amaanyi era batandise ebikwekweto tokkowenja ku bidduka ebisaabaza abantu wamu ne baddereeva abavugisa ekimama era waliwo emmotoka ezikwatiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero. Reorganized our patrols, especially the integrated highway patrols, and we also reorganized our deployments along the highways. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutudde ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti ku Media Center mu Kampala, poliisi etangaazizza nti byonna ebyasaliddwawo minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyentambula omuli okuyimiriza engendo z'abayizi ez'okulambula n'ebirala baakubiteekesa mu nkola. Poliisi yasoose n'ekola the withdraw plan kubanga baasi ezo ezimu zaabadde already zimaze okutambula ng'endala zitambudde ne kilometers ennyingiko era bwe twakoze ekikwekweto jjo ku bridge ya Jinja oba gye bayita Nile Bridge twasobodde okuyimiriza buses 18 nga buses 18 ezo zakoze ekive kyekimu kye twabadde twogerako okusaabaza abaana mu budde obutali butuufu. Naye of course sinti twabadde tubasiba twakoze eki naye ekikwekweto kyabadde yimirira obudde bugenze obudde bwe bukya olugendo lutandike era bwe twakoze era bwe twogerera leero ku makya baasi ezo zonna bazirekudde ne zikola ki ezitambula. Tukitegeddeko nti waliwo n'emirambo gy'abayizi 3 egikyabuliddwako ab'eŋŋanda wabula kirowoozebwa nti bano be bamu ku bayizi ababadde bava mu ggwanga erya Sudan. Emirambo we twogerera gyonna kati nga gitwaliddwa nga giri Mbale. Abamu babadde claimed oba tugambe nti basobodde emirambo egyo basobodde okugituusa mu mikono gya barelatives baabwe naye nga abalala era still omulimu gukyagenda mu maaso. Era tukitegeddeko nti waliwo n'akabenje akalala aka bbaasi akagudde mu bitundu ebya Busoga mu disitulikiti ey'ekamuli wabula tewali muntu afiiridde mu kabenje kano era akulira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Lawrence Niwabiine atangazizza ku alipoota eyawamu ekwata ku bubenje obuzze bugwawo nti alipoota eno yakufulumizibwa essaawa yonna. We have interventions that sort out most of these issues, and one of them is the mandatory inspection of vehicles, that we can remove most of these vehicles which are not roadworthy. And this has started this month. It has started with the Ministry of Works and Transport, and we have a center in Namanve, and we are going to spread. Ku kabenje akagudde Kapchorwa poliisi egamba emirambo 21 gyakebereddwa bulungi era ne gikwasibwa ab'eŋŋanda. Hasif Sekiwunga ne Moses Katongole, BBS Terefayina, Gambuuze.